bunga asiba sente milioni 3 naziteeka mu drawer nasibawo nakera ku macha nga mulimu 2 nkugambye agamajini gatambulira mu kapa gwe kasosanga kapa bagiyoyota bagiwo obudde erya bulungi enywa bulungi gikone ko kakase ate yo kapa noboji kuba bukubi basobola omanya nti wagikubye ne bate babaddewo bamanya nti wagikubye ne bate babaddewo kuba communication yaabwe nayo eryomu nobanyonyola no ate obanyonyola ki oli ye mukamaawo kalika video kono omukyalo ne yanaba yajira mu motoka neyebbe kakati kankubuulireko bamuvuga kankubuulireko buli muntu yenna alaba video yabatwala byeyeyambula buli muntu yenna abali mu kulaba yatwala ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu bakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshitech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto Yoshitech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshitech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshitech Services empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde jjukira nti ffe tujjanjaba ensibuko tujjanjaba cause tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Yesu yebazibwa abooluganda Roland Seruyimali erinnya lyange nze administrator wa Unique Media. Tukomyewo nate nga tubakoowoola okutweyungako mu charity gye tugenda okukola ennaku z'omwezi nga 21 Desemba guno gwennyini omwezi gwe tulimu. Twagala omulundi guno okuliisa abantu 100 osobola okuweereza obuyambi bw'essente oba obw'ebintu ebikalu naye ekigendererwa kya kuliisa. Ennamba eri 0705 367 213. Kakasa nti osooka kugikubako nga tonasindikako ssente okakase nti oyogera ne Roland Seruyima. Ennamba eyo eri ne ku WhatsApp. Ntwala omukisa guno okukoowoola ebitongole ebiri eyo byali yagadde okutweyongako ku mulamwa guno. Abantu Ssekinnoomu,
banna Unique Media mwenna mbakoowoola kyonna ky'osobola okuwaayo, abali mu butale, ab'amaduuka, abakyala n'abaami mwenna mbakoowoola mutweyungeko mu mulamwa guno pakasenti tutuusa obuweereza buno eri abantu ababwetaaga. Mukama abampeera omukisa. Kale amwenna abeekumira ku mukutu guno gwa Unique Media tubaanirize ntubabuuzaako wasiibye otya, wasuze otya, olunaku lugenze lutya, gw'atanawagenda ku mulimu nawe ne tukusabira Mukama akuteremu obwangu mu mulimu gwo gw'ogenda okubaako ku lunaku lwa leero. Samikege mannya gange Roland Sseruyima era nga bulijjo kamera yaliko okulaba nga ate buli kimu kitambula bulungi. Jeremiah gw'olaba ntudde wano ku sayidi si mulala si mupya ku channel eno era tugenda batweyongerayo naye olunaku olwaleero. JS munoonyeeko gwe ayagala okuba nga ate ofuna obujjanjabi akozesa ddagala lya butonde. Waliwo eyaŋŋambye nti JS ye mulokole yekka ayogera Yesu gwe yalabye atunda eddagala ly'obutonde, abasigadde alaba bayisira. Kituufu ekyo. Kale amukubireko ku ssimu oba olinamu ebikutawaanya namupuresha sukaali n'ebirala ebikutawaanya osobola okugenda n'akujjanjaba omusawo John ajja kuba akujjanjaba tuze Katonda abeere nga ate akuwonya. Then Yoshiteki ye akwasaganya bintu bya kompyuta oba oyagala kuzimbira website, oyagala app ya bizinensi yo bibeere nga bitambula bulungi, datawo yabuze byonna munoonyeeko, oyagala bino akugiire ku security ennungi babeere nga tebahakinga bintu byammwe. Mwawulidde banka bagihakinga ne babba ssente kiri mu Uganda. Kati osobola munoonyako n'abanga ebintu yaprotectinga bulungi abeera nga ate okuhakinga tekisobola kutuuka ku bizinensi yo. Tubeebaza mwenna 21 tulina charity gye tugenda oba tukola, twagala kuliisa kuliisa abantu 100 is our target on 21st December. Buli ayagala oyimirirako naffe twagala by 19th tubeere nga ate tumaliriza buli kimu nga kiri in place, then 21st tube nga tuli set okulaba nga tuyamba abantu bano. Buli muntu Roland ne team batuula nga balaba buli muntu bambali emitwalo 3 n'ekitundu giba gimumala omukolera ka shopping. Waliwo yakuba n'agamba 3 kitundu nga nnyingi bemugenda oyamba abalakizale bannaye tetugenda kugulira bantu mmere, tugenda batwala tubagulire emmere simanyambwe balye, no, tugenda bagulira bintu basobola okwefumbira. So bajja bifumbako kyemmanyi ennaku nga 2-3. So kyekyo mukama wange gwe yali abuuze ekyo. Tubeebaza mwenna abayimiridde naffe okubeera nga ate mutucontributingirako tubafunye, so tubeebaliza ddala. Twebaza mmwe abali mu nsi ez'ebweru, abali e USA mwebale kubanga mutulaba, abali e Germany mwebale mutulaba, Netherlands mwebale kubanga mutulaba, abali UK nammwe mwebale kubanga ate mutulaba, then nammwe abali e Buwarabu awo mwenna mwebale nnyo kubeera nga ate mwekumira ku Unique Media. Kale gatandika program nako olwaleero kimu oba bibiri. Ekisooka nkiddamu okujjako nga mwagala Jeremiah ayogere bye mwagala ayogere, kyatagenda kukola. Jeremiah agenda kwogera bye yalaba ne byamanyi, so tagenda kwogera bintu ng'engeri gy'ayagala abiwulire. Wayogera ebigambo 10 nga kimu kyekikoledde, twala ekyo nkimaze. Ekyokubiri, statement za Jeremiah bannange temuzikyusa. Mbeera wano ku set n'empulira byayogera. Omusajja wajja n'agamba mu Kampala webba mulimu kyaki entuufu leka mulimu emu. Gwale tonkubira kuŋŋamba nti omusajja yessaawo agamba atya nti mu Uganda yonna mulimu kyaki emu yentuufu. Yatukwata bubi. Oba ofu kyo kifunye bubi. Ekisooka tanagambako Uganda yonna. Ekyokubiri, mu lulimi agambye alowooza mu ndaba ye kirabika kuliko ki endala emu yokka yentuufu. So nakyo mukitegeere nga tutandika program nako olwaleero. Ekirala ekisembayo, woowulira nga bye twogera bikunyiiza, vaako
nkiddemu addiramu gumu woowulira nga bye twogera bikunyiiza ate otawaana na ddatawo ate kuwandiikako naddata mbu okomentinga vaako kansuubira okitegedde amagezi gazze siwe kiri kale Jeremiah babuuzeeko tabaate engeri gye tugenda oba ntandika programu nako olwaleero then omala otubuuzaako tuwe n'essaala tutandike. Abooluganda mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, erinnya erisinga amannya wansi w'enjuba, n'okubeebaza okuwaayo obudde ne kaddata kammwako okubanga mulaba ne mulekereza ebiseera byammwe ne mujja ku Unique Media. So ffe tetulina kituyinza kubawa naye Mukama yamanyi, kubanga bino si bya buli omu, byabo bokka abatono abalina ennyonta ey'okumanya amazima ga Katonda. So buli muwulira nga nze nenkona ku bubaka buno oba buli kimu kyonna Brother Samike kyayogeddeko, tuba tuyamba eri abalala gwe biba tebikwatako eri abalala gwe bikola ki gwe bikwatako. So tugendeko mu kusaba Mukama atusaasire. Ayo Mwoyo Omutukuvu tukwebaza era tukkiriza n'olunaku lwaleero genda tukulembera n'ekigambo ekyo ekiva mu ggulu. Tusaba Mukama Katonda otusiza amazzi amalamu ag'ennyonta y'ekigambo ky'okuva ku ntebe y'obwakabaka bwa Katonda ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki eyo erimu amazzi amalamu ag'obulamu gakulukute nga gayiika eri abo bonna abawuliriza naffe abali mu kifo kino Mukama Kabaka wa Bwakabaka. Tusaba ekisa kyo okwagalako kitubeeremu, otuzibula amaaso ag'omwoyo okwongera okumanya ekitiibwa kyo okwagalako n'emirembe gyo. Tukikusabye nga tutya mu nnya ya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Amiina. Kale ntumirako ku mukyala mukwano gwange bamuyita Miss Namwanje. Namwanje nkutumiddeko nnyo, webale kubanga atoyagala nnyo Katonda. Ntumirako omulala bamuyita Olivia, naye weebale nnyo, kansule kimu kitambula bulungi. Katheni ntumirako omwami ndoza bamuyita Isaac, wemba seerabidde, ndaba agamba ye president wa Unique Media Late Viewers Association. Nkutumiddeko abajja ne balaba nga naye akimanya ali leeti naye babiraba bulungi nnyo ne babifollowinga. Batumidde kayeka wemba sikoze ensobi ye mwami Isaac munantereezaamu mulaba nnyo bandyawo nga comment after like 2 days nga taddeyo video ga Late Viewers biki tuyingiddewo. Tubaagala nnyo, tubaagalira ddala. Kakati Jeremiah njagala osooka oggyewo kino ebintu biringa 2-3. Ekisookera ddala wakoona twayogera ku kyennimi luli naye kisaala tukirweko, nja sijjawo kano tugende maaso ate ategeera kya nnimi buli omu atwale kyalina. Baagamba nti twasomesa ku kwogera, kubuulira, si kusaba. Kaddemu okategedde kaddemu gumu nti twawule between okwogera mu nnimi n'okusaba mu nnimi. Nti bye twasoma saluli po yalipo yali ayogera ku kwogera mu nnimi si kusaba mu nnimi. Mbw'okwogera mu nnimi kwe kwetaagisa interpreter. okwogera mu nnimi kwetaaga interpreter si kusaba. Ekyo ngenda kukitereezaamu bwe nti kubanga Katonda ayagala abantu be bagende mu ggulu so si mu geyeena. Kubanga Katonda waba yateekawo ennimi zonna na buli kyoyogedde kyonna obadde osinza era obadde osaba. Okusaba Mukama waffe yakwogerako mu Matayo 6:9 kitwasoma ku luli tibimuba musaba musabe nga bwe muti. Okwo nako kuba kwogera bigambo era nako kuba kukola ki kusaba n'okusaba kwogera kuba kwogera. Kati tewali njawulo kubanga bwe twogera ebigambo tuba tusaba. kyababa kita speaking in tongues. Aweebale nnyo tebagamba praying kuba kati twogera mu lulimi lwe tutegeera. N'omulala ajja kwogera mu lulimi lw'ategeera era naye asobola okusabira mu lulimi lwakola ki lw'ategeera. So ndaba ng'ekyo si kinene nnyo omuntu kukitegeera kubanga bwe tuba twogera mu nnimi bantu bati tebasobola kubiwulira. Tekirina njawulo okwogera okusaba byonna bye bimu kubanga bwe njogera ku bya Katonda bwe nsaba ku lwa Katonda. Saaba aleeta point ezo beekwata ku bisubi. Ebyo bisubi
ate bandibadde babita kubanga tebiyamba muntu kubanga omuntu muwadde option emulaga nti ekkubo liri wano likwate either lireke nakalabawo twakola programs kwekyo tukikomyawo ekyo ekyakwogera nakalaba neŋŋambo banza atabitegeera bulungi akantu bwekito bwe kiri kubanga Katonda bwe tuba tumusinza mwoyo ne mazima kati waliwo ekiseera bwe tuuka nituba nga tukyasobola kukwatula kigambo naye nga tuli mu kusinza kati ate ekyo kyo tebajja kitegeera kale then ekirala kya omukyala yagamba alabye programs nyingi ku Unique Media wano n'abasumba ab'enjawulo lwaki buli walaba programu y'omutwe gumuluma sima bawa bafunako naawe bakugamba abo nabafunako kino kankiddemu woyogera omutwe emitwe gibaluma kiva ku ki kakati Mukama yeebale okutubanga ekibuuzo kyakikujjukiza n'oba nga otobodde osudde okyogerako so ekibuuzo ekyo ekyokubanga emitwe bambi giruma abaana b'abantu aba abawuliza pulogulaamu naddala zino eza Unique Media ng'omuntu tugeze pulogulaamu yange eno wendi okuba testimony yange nimba nga nyina byenjuga nawulira ng'omutwe gumuluma okuva oli atandika pulogulaamu ng'awulira omutwe gumuluma ekibeerawo wabeera kuba kyemba njogerako mba nnakivaamu kati mba nina amaanyi genkanyuga mu kwogera wabaawo amaanyi agakasinkaga n'oyo ekintu kiri kyenavaamu kiba kikyamulimu kati amaanyi ag'emyoyo gaba gakyamulimu ge galimutera okulumya omutwe era y'ensonga gamusindiikiriza okubanga tawuliriza ng'abivaako era bw'abivaako omutwe gukola ki guwona kubanga baba tebaagala ategeere mazima gali mu bintu ebyo bimusumbuwa kubanga byo biba byamukwata nga birina ekkubo beryayitamu olwo ayinza n'okubanga mulokole naye nga birina ekkubo we byayita kati nga bye bimukosa okubanga omutwe gumuluma so buli lwoba ng'ogenda kulaba pulogulaamu yonna ku YouTube ku Unique Media ne channels endala sooka omala okusaba sooka osaba omwoyo wa Mukama asooka akuwamba atire ayongere akubikkulire kubanga kiba kibi nnyo kwata essimu n'oteka otandika okulaba nga tosabye sooka omala okusaba osabye Mukama Katonda akulungamye n'okubikkulira byogenda okulya ne byogenda okulaba oluvannyuma otandika okuwookinga kubanga abawookinga nga tebasoose kusaba atakisi zibalumba kubanga tuli mu kusiga okulula emirandira sitaani gye yali yateeka mu bantu ate nga giri mu kalica kati sitaani tayinza kukkiriza kuva mu kalica alina oteekawo embeera osigale ng'omuvunnamira either omutwe bwe gukuluma n'ova ku ccano oba ovunnamye oba okkiriza defeat noga bannange kambyesonyiwe so ekikulu kiri awo amaanyi gamutomera mu kumutomera gaba tegamuganya kuwuliriza aba alina obivaako bw'abivaako asigale ng'ali okke naye bw'awuliriza ate abantu abamu emitwe ne giba nga tegimulumye abantu abo baba bali connected n'emyoyo egyo egy'ekizikiza egiba gimulimu kubanga emyoyo egikulimu ogiba ngikwatagana neoli ayogera kyowuliriza tegisobola kukubagana naye kati kitegeeza nti nze bw'owulira ng'omutwe gukuluma kitegeeza nti mwoyo andimusi yakulimu tuba twawukanye obulamu bunyuma obulamu buwooma ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu ago ge mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde jjukira nti ffe we tujjanjaba
tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwe endwaddeyo wano ku JS Medical Hubs, ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaga mu 7 bisatu nkaga mu 2 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Kati anta oli ayinza okugamba Mwoyandima ayinza okuba ye mutuufu ng'owa Jeremiah ye mufu. Andi kati ekyo kati nkyawulira wa. Andi kati wookyawulira kubanga jjukira nze nkoona ku source ey'ekintu. Kubanze nga bonna nti nzize nkoona ku source ez'enjawulo nnyo abantu ne matone gibaluma era n'ekintu ekyo katukyogereko. Waliwo obujulizi era waliwo omuntu eyatukubira wano mukwano gwaffe ali ku Unique Media kuno ng'omutwe gumuluma. Naye yankubira etwogerezeganya twali twakava ku seeti nangamba nti omutwe gunnuma okuva mwatandika program za mwezi omutwe gukola ki buli wempuliriza ebintu mbeera ku mpeke naye nakalaba episode ziringa 8 naye nnemeddeko nenkwata essimu eyo nensaba naye ne bwe nali nsaba naye waliwo amaanyi ag'ekizikiza agaali gamwambala agaali gabuluma omutwe era bwe nayogerako naye kati amaanyi gali gamuta kati amaanyi gali bwe gamuta yaddamu okuddamu kulaba channel kula video nga talina kimuluma ngutumiddeko. So sister gyali eyo naye kwolu yasumululwa nawulira nga akomyewo mu nnomo ye. Kati egyo emyoyo bwe kityo gikola ataaka omuntu n'afundikira nga tasobode na kubaako kyayiga ng'asigadde ali mu kalica kubanga emyoyo giri lwaki gimujja ku seeti giba gimanyi waliwo wajja okubuuka agiveemu agambe naye abajja kubuuka aleme kukola ki aleme kuwuliriza nti wali yandibadde yeesumulula awulirize yeesumulule tasobola kukola ki kubuukawo n'afundikira bambi ng'agudde mu kiki ng'agudde mu kinnya. So nja kusaba sister n'abatuwuliza mwenna bw'oba ogenda kuwuliriza kyano ng'ogenda kuwuliriza kigambo ogenda kuwuliriza testimony yonna seeno yokka sooka osabe kubanga amaanyi agatulumbagana mu ebintu mu basajja abajja okuwa obujulizi gaba mangi ate ffenna tetukolera omu tulina bayesu baffe waliwo abalala nga ye alina tajeti ye kati nga buli wowuliriza ayongera kukuba amaanyi kati ngatukesera ne gakwata kati nze bwenzija mba nziza okugyawo obulimba obwo ensonga lwaki owulira ng'ofuna ataaka kati bw'owulira ng'ofuna ataaka manya nti emyoyo giri gikyakulimu egyo gyoba olina ate okusooka okwejjamu. Baŋŋambye nti weefuula wa kitalo buli omu mukyamu buli yakolera sitaani mukyamu ti gwe mutuufu wekka. Ezekeeri essuula ey'okubiri olunyiriri okuva ku essuula ey'okubiri ey'okusatu okubiri awo nokira paka kuba kutaano. Ezekeeri Mukama Katonda yamutuma n'amugamba genda oyogere eri abantu bange oba bakuwuliriza oba tebakuwuliriza gwe bakole ki yogera nabo bagambe omusaayi gw'abantu abo gulime kuva ku miki era naddamu n'akyogerako mu Ezekeeri 3:7 n'agamba gwe yogera omusaayi gw'abantu abo gulime kubeera ku mikono gyo. Kati nze bwe mba njogera amazima siri wakabeera sina kyendi ninga gwandaba ninga gwampuliriza sina kyamaanyi kyendi sina kyamakulu kyendi ninga ye toli wa kitalo siri wa kitalo just nze ndi obuweereza bwange awo we buli obwo bwe buyite bwange bwe buweereza bwange maaso ga Katonda. Siri wa kitalo kale ekirala waliwo omukyala yatuweereza zi audio mpanvumu kansooke mala okugyawo kano Mr. Sami nja kusooka okusaasira abantu abafiiriddwa abantu baabwe mu lusozi olwa Nakayima e Mubende. Mu mwezi guno omuti gwawanuse waggulu ogwo omuti bagamba guli myaka ndowooza nga 8 okweyongera gwe guli Donald gwe yaguŋŋamba waliwo omuti eyo ogwa Nakayima guliko feesi y'omusajja ndaala ennyindo nsongovu bwe kiri omuti abatulaba bakimanyi z'ensozi 99 ezikola obwakabaka bwa Buganda awo ezimalira. Omuti guli gutya olusozi luli lutya omuti guli gutya omuti gulina feesi y'omusajja nga wala omusajja nga mulaalo ennyindo nsongovu bweti
kuliko n'ente eyasamye ejjeyo olulimi bweti naye nga kyakula design eri mu muti ng'ente eyasamye ejjeyo olulimi bweti mu kamwa nekyo bwe gutyo omuti bwe gwakola ki kati ate eddiiro lyandibadde lya Nakayima eddiiro omuti gwakula ng'obukyala bw'obutonde bw'omukyala omuti ogwo mu ddiiro lyagwo bwe watyawo nga bw'olaba obutonde bw'omukyala omuti ogwo bwe gwakola ki so abakyala bangi bambi abadde babeerayo ne basaba enzaalo gye nagamba gye nanaabira amata bambi omuti gwavudde waggulu ne gukuba abantu ne bafiirawo abamu abaali bamenyeka amagulu abamu gwabakutulamu bibiri njagala okubasaasira abantu ba Katonda kibi naye abantu abo baaleka abaana baali bazze kusamira ne baleka abaana ewaka bajja nabo abazadde be baafa abaana baasigala nti balina naani abakola ki tebamanyi ne gye baavudde abazadde baafa so babadde bajja ne bakampingawo si kampingawo luli olusozi lusuza n'abantu emyaka egiwera ebiri nga muli awo lubaale bwakuyita akuleeta nagamba nti sami njala webake wano emyezi 3 nyina byenjagala okole ng'osinziira wano nobeera nga bikaseera oli mu maanyi ago otambulira mu maanyi ago kati nange kati goleyo nagitambuliramu ng'obeerawo ate tukeseera akasente ne kaggwawo bizinensi neefa kati nga bw'ofuna ekyokulya oba alizoolya zizokkola omukolo kufuna ekyokukola ki ekyokulya kati nobeerawo ng'olinga masiikiini jjajja yaleeta abantu n'olyoka olyako so abantu abo bambi bannumye nga nze kubanga baafidde mu kifo ekikyamu emyoyo gyabwe tegisobola kubanga gyagenze emyoyo gyabwe tegyagenze giri mu magombe so nja kusaba abantu ba Katonda abalungi mikwano gyaffe ebintu ebyo bantu bangi bafiirayo bajjajja babagamba nti musiibe ne basiiba ne baba nga tebalya ku mmere n'abalwadde basirimu babeerayo mu kifo kyogenda mu ddwaliro okumira eddagala bamugamba siiba ate nga bw'onaaba eddagala ojja kuwona naye nga amazima yeetaaga mpeke yeetaaga ddagala nja kubasaba abantu ba Katonda abalungi genda mu ddwaliro omanye ki ekikola ki ekikuluma otandika okumira eddagala ensozi tezigenda abantu bangi batufuddeko naye waliwo n'abasumba abakola ekyo bangi mujja abantu ku ddagala bwemubeere muno ne basiibanga mu kyaki bali omwo basaba busabi naye nga mumanyi ekibaluma kyekituufu so nja kusaba abantu bonna abagenda mu ensozi ezo zirimu okusaddaaka kati tugenda mu Krisimansi okusaddaaka kungi ago ge majaguza ga sitaani aba yeeraga alaga obuyinza n'obwakabaka bwe nti mu kaseera kano omusaayi ogenda okuyiika mungi ogwo gwakatandika buki kati olusozi lwo lwesalidde bagamba Nakayima tatta naye n'amamwazima mukoze eki mugalabyeko asse yabadde asobola okuloosa omuntu n'abagamba baveewo si oyo gwe waŋŋamba takolagana na musaayi naye jasi eri vice versa takolagana na musaayi naye musaayi gwasinga okukola ki okwagala so teri musambwa gutatta kubanga yo mission yajo yakuŋŋaanya muki musaayi yandibadde asobola okuloosa mwebali ababaddemu mu nsozi adde basulamu kuba kati abantu babagobye mu lusozi tebalina newe basula bakutte engugu zaabwe ne batambula bagende gye bakola ki gye bagenda so nja kubasaba abantu bamwe bagenda mu nsozi ezo bambi balekeraawo teriiyo kkubo lya bulamu muba mugenze mu kkubo omanyi geyeene erina emiryango ku nsi gyegyo emiryango egimu abantu mwe bayita okonekitinga n'amagombe ezo ensozi gyemiryango so abantu bambi bafudde balese abaana awo nabo bagenze mu geyeena kati obabuuza omwana ng'akuze omwana agenda kuddamu ti maama yafiira mu busamizi olusozi gye luli kituufu ebyamagero bibeerayo n'ebyamagero bya kizikiza so nja kusaba mwenna bekikwatako abantu bw'obanga omanyi oli mulwadde ng'owalwala obulwadde bugenda mu ddwaliro bakebere bakuwa eddagala neva mu kulimbibwa kubanga abantu bangi bafiiridde ebbanga lyemaze abantu bangi bafudde ne basijja kwogera bangi bafudde ne muzukka ng'oli yafudde tasobodde kusituka naye ne bitasobola nakufuluma mu kamera ne bisirikirwa naye kati no kyadde ekintu kinene nnyo nga tekisobola kubikkibwako so bambi tubasaasidde nnyo abo bonna bambi abaafiiddwa abantu baabwe n'okubagamba nti kano akaseera mulina okuba nga muli strict nnyo ku baana bammwe ku bantu bammwe kubanga ensozi ke kaseera kaazo zikyusa amaanyi mu kaseera kano waliwo okukyusibwa kw'amaanyi
wabaawo amaanyi gano agabadde gakola amakadde kati ate bagenda bongera amaanyi amapya agagenda okukola omwaka ogukola ki kuba buli mwaka sitaani akyusa ali brandinga kubanga naffe twabangayo era ebikujjuko bigenda tandika binaatera ndaba kati balanga ebikujjuko bigenda tandika so amaanyi gonna gabasamize gebabadde nago buli mwaka gaba gakyuka buli mwaka gaba gakola ki gakyuka missions babaddamu omuwa mpya kusinziira ku nkola gy'obadde otambulamu nibo badde otambula bulungi osigala mu kifo kitya kimu naye kati ffe abaagendanga buli lusozi buli nga 25 tetwaddangamu kulya kantu konna twabanga mu kusiiba okusobola okujjuzibwa amaanyi 25 buli 25 okutandika nga 24 abasamize tebalya Christmas era tebagikkiririza mu December kati balinda omwaka kati nga lumu omwaka tumya saa mukaga ez'ekiro baba bajjuzibwa amaanyi lindako abasamize buli 24 batandika okusiiba December batandika 23 24 paka nga 28 awo bo tebalya babeera mu kusiiba kwerumya kubanga bakimanyi nti Christmas teriiyo bo nga bo bakimanyi teriiyo teri musamiza akkiriza Christmas topic eyo tujja gigendamu olunaku olulala tontwala sipiidi kale akakati naffe tubasaasira mwenna abaafiiridde naye muveeyo kati era omala obyogera ebyo abantu ne bafa n'okufa nga mubalabye era oli ku mmande n'akeerayo era n'amajambiya n'okutema batema abantu babba abantu babatema abamu babatwalako ebintu byabwe kati waliwo olutalo lwali mu lusozi lw'Ettanda emabegakaawo nga waliwo abagamba bo bannannyini bano waliwo agamba nti ate baawo kati ebintu ng'ebyo ejambiya ne zivaako batukubanga emiggo ku gundi eyo ebusaabala bayitawo erusiiti ku bici ya Bobi Wine oyitawo neweeyongera maaso awo waliwo embuga ya Mukasa erusiiti omusambo gwe bayita Mukasa kati abantu babangayo nga basamira kati mu kusamira amagye gaatukanga gakwata abantu ababeera ku mazzi ate nga abantu bebajja amaato bagakweka luddawa abagakweka baatukubanga ne babakuba naye ne musigala mu lusozi webuba nga si busibe beeni obwo buba busibe kale kakati waliwo omukyala yaweereza zi audio ziwerako nandiziplays naye olw'obudde yaŋŋambye abeera Busega kumpi ne best hotel awo naŋŋamba naye ye mu kulaba ekyalo kiri kirabika kiriko emiki emyoyo egyawamba awantu awo era n'agambwa emyoyo gijjira mu kkapa mmeka 2 mbusaawa oba yagambye essaawa nga mmeka ekiraawo mbeera kapa yambwemu eva eri eno n'eva eno kasa ziyisiŋŋanya ziti abantu nga batabuka naŋŋamba kwalabira kiyinza oba ekyalo ekyo kyawambibwa oba olinamu kasente n'okigendako ojja kwavuwala w'obeera nga oli mukyala muli bafumbo n'omwami muzze yagala gaana mujja kwawukana omukyala ajja fuuka mwenzi nnyo era ebiseera ebisinga ajja sibira ku kifo ekyo ekya best hotel naŋŋamba n'agamba mu audio nti abaana osanga omwana wa myaka P4 P6 lwako ekyo saakitegedde bakisoboka munaŋŋamba P4 P6 mbunga omwana yakajjamu embuto nnya simanyi oba kisoboka mwana wa P6 aba myaka emeka abasinga kati basoma bakulu anyway n'agamba nti bo nga bo waliwo omukyala nti yajjanga azze kusabira kifo ekyo nga Mukama amulagidde akyegayirireko mbu n'alemwa mbu yamusanga n'amugamba nze ekifo kikoze eki kinnemye naye osooyimirira mu kitu kati omukyalo n'agamba y'omu ye n'abakyala abalala beegayirira ku kifo kino naye agamba bakole batya okulabanga emyoyo gino ekisooka mu byonna bayangamba embuto zigibwamu abantu battibwa ekisooka mu byonna Sami
bwe tukkiriza Katonda tukkiriza nti asobola okukyusa obulamu era bwe tusalawo okunoonya Katonda tukkiriza nti kubanga ffe bwe tuva mu Sitaani atuwa amaanyi agatukuuma tebalowooza nti Sitaani tatulumba era atukolako ataaka naye tumanyi engeri y'okwedifendingamu n'okwerwanako. Kati ekisooka mu byonna Kristo bw'abanga yabayita kugenda mu kifo ekyo okwegayira ekifo ekyo ate kubanga bawa security. Bw'abanga tabawa security yabayita waba waliwo ekikyamu, waliwo ekizibu kubanga omusirikale bw'aba mukulu ne bamuwa amagye okugenda mu lutalo tagenda yekka. Kati Yesu bw'akuyita n'akuwa ekifo ekyo kyegayirirako akuwa security ekukuuma. Either oyinza okuba nga okukkiriza gw'olaba nga security yo tekola ki? Temala ng'olinamu okwebuusabuusaamu mu mutima gw'omuntu. Ekirala ekyo ekitundu kiba kyabikkibwa ekizikiza. Sitaani yaba asinga okukoleramu nnyo emirimu. Abantu abandi badde babeeramu bawulirize era bawulirize tebasobola ddewuliriza kubanga Sitaani asuula ba agenti ate mmwe temusobola kubeerayo nga temulowooza nti ba agenti tebabamanyi. Kati ampuliriza olwaleero oyo omukyala yayogera talowooza nti agenti tamumanyi. Agenti bw'atuuka mu kino asobola okumanya abantu bonna baliko ekitangaala. Asooka kusikaaninga. Kati mu kusikaaninga asooka n'anoonya kiki ky'osinga okwetaaga nga ggwe omuntu. Kati ky'osinga okwetaaga nga ggwe omuntu kyakola ki? Kyajjawo. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka na nzige. Olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya yintaneeti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Abalabi ba Unique Media nga bwe mukimanyi bulijjo bwe mukiraba mu video zaffe ezibadde nga zijja zizannya tulina charity ennaku z'omwezi nga 21 December. Nze Roland Seruyima era nga ndooza nze nkirimu. Leero tuli wano ku Sakvich abakola Joy Laundry Bar Soap bali enendejje era batuwadde sabbuuni okusobola okontributinga ku charity ng'omulanga bwe twagukuba. Wenna ali eyo naawe osobola okutweyungako okulaba nga tusobola okuliisa n'okubeezaawo abantu 100 nga Samike bwe yabagamba mu video ziri enkadde okulaba nga bayita mu nnaku ezo ezijjaawo eza Desemba enkulu. N'olw'ensonga eyo njagala ntwala omukisa guno bagamba akuwa naawe gwowa. Njagala ntwala omukisa guno mbasomere ennamba ya Sakvich abakola Joy Laundry Bar Soap eri 0704 99 64 kanjiddemu mu Luganda 0704 99 64 65. Wenna yeetaaze sabbuuni wabwe tumulabye mulungi asobola okukola omulimu gwonna nga bwe mumulaba wano. Ne box zino ze batuwadde ezigenda okuyambako abantu abo. Kakati n'olw'ensonga eyo wenna akyali eyo naawe tukukunga oli wa kitongole ng'oyagala okutweyungako oli muntu ssekinnoomu njagala okubategeeza bw'oba olina obuyambi bwonna bwe buba bwa nsimbi obusindika ku 0705 36 7213 eri mannya ga Roland Seruyima. Osobola n'okusooka okugikubako
era Roland nze nja okugikwata. N'olw'ensonga eyo mbasaba abali eyo mujje muwagire Joy Laundry Bar Soap mumugule mumukozese. Balinde ejje wano enamba kanjibaddiremu omulundi gumu 0704 999 6465. Bannaffe aba Sakovich abakola Joy Laundry Bar Soap tubeeyanzizza nnyo. Mwebale omutima omugabi, Mukama abongere nnyo omukisa. Noyagga olusi bali tosiba kaviri n'ofundikira ng'osibyeeko kaviri ali n'osiba kali kennyini akaabwe n'ateekawo embeera ebyensi noka ngera akasente keweewoze era okeewoze ku ye n'aba ng'alina engeri gyakufunzafunza munagenda nga anafuye ekitangaala kino ensonga lwaki yabakuba naye ng'ekitundu ekyo ekisooka bajja ne basinziira mu maloogi agabeera mu kitundu ebyo. Yagambye amaloogi mangi. Baso Sitaani asimba amaloogi, mulimu amaloogi nga go tegaggulwa, tegamala gayingirwamu nga bagapangisa special. Olina gye n'apangisa gundi ng'amala kuba simu mundeetere kino mundeetere kiri. Kati Sitaani akola ataaka ng'asinziira oba wabaawo ensozi wabaawo omusambu omukulu ogukulira ekitundu ekyo. Kati Sitaani bano ba agenti ba Sitaani kwe bataapinga okufuna amaanyi era bamanye ekitangaala kiri luddawo ekibalemesa okukola ki. Kubanga omulabe yenna omuntu abeera mu lutalo alina okusooka okumanya omulabe we wawaasimbye omulandira wawaasinzira okusobola okukola ki okumukuba. Kati alina osooka ottema emirandiro egyo agijjewo. Kati ensonga lwaki baleeta abeegayirizi n'atukesa n'alemererwa. Mukyala yagamba nnemereddwa. Omutima gwo guteekwa okuba nga gwafa eri ensi nga oli no sense nga toyagala kumanya kintu kyonna ku nsi olinga mulalu oba ng'olidde oba tolidde oba ofunye olugoye olulungi oba tolufunye oba bakugobye mu nnyumba oba togiriimu nga gwafa eri ensi n'osigaza ekitiibwa kya Katonda. Be bantu abasobola okwegayira ku lw'ebitundu ne bisitandinga kubanga Sitaani ye awo asooka akwata perimita y'ekitundu era n'agyetooloola. Kati bamala ogyetoolooza ng'ayingiza ba agenti mpola mpola. Era bw'omukuba ba agenti bennyini ne bafuluma ekitundu ekyo. Kulanga tebakyasobola kukoleramu mirimu gyabwe. Ogibalemesezza baba balina okuvaamu. So nze amawulire genyinza omuyamba oba okumuwa oba okuwabula okumuwa kwe kusooka okumanya ani gwe yakkiriza. Alina buyinza ki n'amaanyi ki agasiga okulula ebintu ebyo. Ebintu ebyo kati ogenda okwetolooza ayinza okuba nga ne waasula wennyini nnyini nga kubanyi kati amasabo tegakyali mu busiisira gali mu mayumba. Kati ayinza okuba nga ne waasula wennyini nnyini nga eri eyo bajja bamwetooloola. Yagambye ali arawundi awo best water era awo wennyini. Kati Sitaani ye waasimba amakanda ali arawundi kubanga ogenda okulaba ne baba bafunye embuto zivaamu zokka azinywa bazinywa embuto zivaamu ate ŋŋambo teziggwa ku kyalo tekubaako bakozi ababeerako babatamiivu. Baba banywi bakeera ku makya ne banywa ne buziba nga banywa n'agwa ku kkubo lweggulo n'addayo ne bazijja wase banywa. Sitaani ye alina engeri gy'atema ekkubo omunaafuna ebyokunywa nga tatuuyanye. Kati kankubuulireko Sitaani alina engeri gy'akolamu ebintu ebyo. Omusajja ayingira ebbala ng'alina siringi 10,000 nyaba nga teyazikutteko naye ng'atamidde ng'anywedde ng'atamidde. Guli omwoyo gukwata omu n'agulira bonna. Kubanga bannaye tukaaba obwavu naye ekiro amabaala gaba gati. Kati Sitaani bw'atyo bw'akola. Sitaani ayitira nnyo mu kintu kibayita omwenge kubanga mu mwenge ogwo kasitaanywako atandika okusika emyoyo gyonna. Omuntu aba anywedde omwenge tasalawo. Kibamugamba kyakola ki? Kati ne ssente zino ze munywa nazo oli aba alina gye yazijje. Openiba weebale nnyo munywe paka we mukoowa. Kati naffe twabikolanga nga tulina mikolo gye tukola nga tugikola ku bantu. Twabikolanga tulina emikolo gye tukola ki gye tukola. Gwe tukanya kugamba omugagga yatuyiye. Teri muntu akeera ku makya n'agamba kati nze gulawo ennyumba yange. Pate nakwata milioni 10 ateeke mu pate. Aba alina kyayisawo kirala. So
oyogeddeko ne kukyanga kapa zisinkagana bukasiteve emwe eva side zene nda neve no kaza ziyitingana bakola ebintu sitaani kapa ezo azikozesa nnyo ne mu nsi z'Abawarabu kati zesinga okutambulamu amajini mu nsi z'Abawarabu. Kapa yeetikka amajini ne gaba amajini ameka egaleeta kuba ye ina ekintu kyekola ekyo ekyokuyiritira ekyo etuulwamu buli mwoyo gwonna era kasitejja mu kitundu kyobola abasinga bazirunda kapa atagirunda nti agirunda emuliire emmese kuba emmese bwe ziggwawo atagigoba anti tuba tugikuumye zireme kudda gwe kasita olaba nga balina kapa abeewammwe boolina nga bajagala manya nti sente z'olyako n'obugagga bwonna bwolaba buvaawo gye basooka offaako kino kyenjogerako nkinako obukakafu bakwata amajini kuba kugaba mangi ate mu kubba sente gasoozibba ne gagaba ne balance otekawo 5 otekawo 5 nga gyawamu nosangawo 3 nga gyeyawuddwa mutwalo ekyo oli omukyala siwe yatugamba yateeka olio gwe nakusindiki bunga asiba sente miliyoni 3 n'aziteeka mu durowa n'asibawo n'akeera ku makya nga mulimu 2 nkugambye agamajini gatambulira mu kapa gwe kasita osanga kapa bagiyooyoota bagiwa obudde erya bulungi enywa bulungi gikooneko kakase ate yo kapa nobwogikuba bukubi basobola omumanya nti wagikubye ne baba tebabaddewo bamanya nti wagikubye ne baba tebabaddewo kuba communication yaabwe nayo eri omwo nobanyonnyola ate obanyonnyola ki oli ye mukamaawo kati gwolooza abaana be bajja no bagende balabirira embwa ne kapa tebaliiyo gwolooza lwaki babasindika bagende balabirira embwa kati egyo emyojo olaba egisanga giba gitambulira omwo era kasita olaba bikapa ebyo nga bigenze bikendera mu bitundu okimanyi nti bikapa ebyo twatuka nga tusaba ekapa nosanga nga kyakutusa kyafudde nga kyafudde amaanyi gakitomere nekikola ki nekifa kati bolaba nga byesinka ate biteekwa okuba nga byesinkagana mu junction biteekwa okuba nga byesinkagana mu junction kuba byo amaanyi g'abalubaale gasinkagana mu masaŋŋanzira amakubo 4 we gasalira aga amakubo 4 ge makubo amasajja sitaani ye bwatyo bwakikola kati kyobola nti n'abaana abanaaba ebyogero abanaaba okweyambulula beeyambululira no mu senta ne bannaye waliwo ebintu byotuyaloga ne sitaani kali ka vidiyo kono omukyalo ne yanaaba yajjira mu mmotoka neyebbe kaakati kankubuulireko bamuvuga kankubuulireko buli muntu yenna alaba vidiyo yaba atwala byeyeyambula buli muntu yenna aba ali mu kulaba yatwala kyovula agamba nti bwoba ogenda kulaba vidiyo sooka osabe kyoteeka ku maaso kigendera ddala mu mutima sitaani ye bwatyo bwakola nti buli agenda okulaba gwogenda okusindikamu sipeera ezo gwogenda okusindikamu emyoyo egyo era buli alaba ya receiving buli alaba ya receiving kati eriyo n'aba atandika okuloota omukyalo oyo nze ndowooza sikyabera nnyo ku social media nze mbiraba biyiseewo ebiseera kati okwo kweyambula yeyambula ate bakimugamba akikolere mu lujjudde naye omanyi okuba nga talina wadde ensonyi tasobola kuba nazo kubanga sitaani waba ajjambulamu bukyasooka okubikaza ensonyi kati omanyi saddaaka gye yakola kyafunyeemu ekinene mukazi ne yeeyambula n'anaaba emisana ttuku era kati bw'onoonyereza obulamu bwe butambula omukyalo oyo ogenda kukiziwani kati anafuuka biliyoniya kubanga ekigezo kye bamuwa yakikola n'akiyitako yali mission enzibu eno nzibumu gwolaba poliisi nemwemukwatako ate kinneebuuza teri esobola kujja kubanga oli yafuga wano teri wadde poliisi okujja ekwata omukyalo emugjewo empingo bazimuteekewa tebasobola mukwatako kubanga sitaani waaba akoze akuwa security ensonga lwaki nagambye nti oli bwabanga kristo yamutuma ateekwa okuba nga amuwa defense esobola okumukuuma omusajja yagamba wano wetulaga yagamba wano wetulaga tugenda kufa naye sijja kugamba kufa ajambaga wano wetulaga twesibeezi
Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.